tujja kukusaba muzaana oba musajja wa Kabaka abadde awulugumiza olukomo oddemu otukubire obe ng'osobola okuteeseza Obuganda obadde towulikika bulungi naye tujja kukusaba bw'obanga owulira yonna yonna gy'osinzira okutuwuliriza owuliriza laadiyo y'Abaganda nga bw'ogatta olulya n'olukomo omugatte gw'essimu yaffe ne gulawa nti 44 2 8 9 1 7 2 9 8 tuli ba mukisa tulina enkola eya Skype osobola okutuskypinga nga Skype yaffe eri Ngabo ya Buganda n'akasanduuko ak'ebirowoozo ka email ne kabeera nti Ngabo ya Buganda @gmail.com yeyiyo studio yammwe Ngabo ya Buganda enganzi esinzira mu kibuga Ilford ku njogoyego oba okulinaana ekibuga Stratford omuyindira emizannyo gy'Olympics. Omulama gwaffe kutugenda nagwo mu maaso tutunuulira emyaka 50 Buganda gyemaze mu kunyagibwa mu kutemulwa ne mu kutulunyizibwa, naye nga obuvune bwe tusinze ffe okulaba bwe buvune obw'obwongo ng'okutulugunyizibwa kuno osanga bino byonna ebizibu tebyandibadde tebituukako singa nga omulabe yatatukyusiza bwongo. Abateesa boogedde ku madiini newankubadde nga studio eno yo ayigewala ng'olwaleero tuba twagala kwogera ku by'amadiini naye abateesa bo balina ebintu babiraba nga balaba ebintu nga balaba Obuganda. Omulabe ayongedde nnyo okunyuunyuula omuntu munnanfuusi nga batadde ssente mu kukola amakanisa ag'ekirokole, naye nga lwaki toteekawo enkola enyweza amawanga oba ebitundu ebyo 15 ebyakola ensi gy'onyagulula. Tulina okuteeka obulambe ku bizibu ebituusibwako. Tulina okuteeka ebintu bitimbe ku lutimbe ensi yonna ebirabe. Abateesa bakola research yena kugira be Nigeria timumuyinza okulowooza nti babadde tebalina ntalo, naye buli kitundu kirina ebizibu byakyo, naye nga ffe tulina tutunulira mu bitundu ebyo tulabe nti ki kye tusobola okuyigira ku Banigeria. Olina gamba muyivu nti ate ebitundu ebirimu amafuta e Nigeria bebiri mu bugigi, ebitundu bitalina amafuta ate byo nga biri yadde ekyo nekikuwama tuba tukifunamu ki? Oli Nigeria ensi gy'omulira ey'amaanyi nga n'emizannyo gino gy'Olympics erina abakiise obuli abasukka mu 10, naye nga Buganda ensi omuzungu gye yasangawo
nga teyina wadde n'omukiise nga yakiikiridde Buganda. Ekintu ekyo kikuluma nga nze nga bwe kinnuma. Bw'aba kikuluma nga nze osaze magezi ki? Bw'aba tolina busobozi bakusobola kuweereza nga nze ku laadiyo, okoze obusobozi ki okulaba nga oteeka ensimbi zonna z'oba osobola? Tetugoba wadde ensimbi eya waafu oba ey'ekituli okulaba nga tutambuza emirimu gino. Tubakubira omulanga enkya n'eggulo nga busaasaana n'akawungeezi, nga tubategeeza nti laadiyo eno, laadiyo ya Kabaka, esasulibwa bantu nga ggwe, esasulibwa abantu abawejjere, naye nga twetaaga okwegattibwako abayivu, abantu betwandigambye abakola obulungi, abantu abafunyi. Mwegatte kuba mufuna mpola, twabe nga tutwala emirimu gino mu maaso. Amasimu gaffe magule, empuliziganya zonna nzigule. Osobola okuteekako wakitimba n'ogenda n'okuwona ku kadirisa ke bayita donate, n'osobola okuwaayo kyobaawo n'okuwaayo ku laadiyo eno. Osobola okwetema n'ogaa nti ndeese ssente, oba olina ekyuma nga kisobola okuwandula CD ku bwereere nga si za kutunda, Abaganda ne baba nga baziwuliriza. Ebigambo bino ebya laadiyo betwogera wano mwabiwulidde ng'omutaka Nakirembeka byatambuliramu nga nabo balina obulumi, nonkubadde nga sibe batuufu ennyo abasaanidde, naye nga nabo balina obulumi ng'ebigambo bino bibavugira mu matu. Oba oli awo twandibadde twetaaga binyonyi okuba nga biba biwugula ku makya, naye bakugamba nti oli yazuukuse mu bunyonyi, okulaba nga tutereeza ebyuma bino mube nga musobola biwulira, naye nga tuzukuse, oli azuukuse mu bunyonyi, naye nga akanyonyi koyita nga katalina magezi ate ke kagize culu n'osobola okuzuukuka. Naye nga lwaki twogera ebigambo ng'ebyo? Muleme kukuvoola bigambo nga bino betwogera ku laadiyo. Osanga ekigambo ekya musajja wa Kabaka ng'omwakazaako eri Abaganda tebwasabwa byayogedde nga ananaagira, osanga ng'ate be binaazuukusa omuntu dakitaali. Eyalowooza nti yasoma nnyo bwe yayiga okusiba ettaayi. Olwaleero okwesomeka ettaayi si kyekikulu. Twetaaga tugatte obwongo tulabe nti ensi yaffe tugenda kugijja gitya mu mikono gy'abawambi. Oli munnaddiini, ebigambo by'osoma mu Bibuliya osobola bigatta otya? Baganda baffe Abayisiraamu nga tuli mu mwezi ogwa Ramadhan, mukadde wange kyayita omugenyi omutukuvu aba akyalidde Obusiraamu. Ogassa otya okusiba okwo n'okugatta n'embeera Mukama Katonda Allah we yakuteeka mu Buganda nga tonnaba okukolera jjana? Saagala twerimbe, sooka okolerere ensi yo Allah gye yakuteekamu. Tosobola kukolera jjana gy'otomanyi.
nga tomanyi bw'oliramulwa. Ne wano soka weeramule nga tomanyi bw'oliramula nga bw'oliramulwa. Abazanya wano emizannyo basooka kweramula mu nsi zaabwe ne bamanya nti ono yasinga okuzannya okukasuka olunyago, ono yasinga okufubutuka emisinde, ne baleeta byabo be bamaze okugezesa, be bamaze okulamula mu nsi zaabwe. Nti ono yasinga okukasuka ebikonde, ono yasinga okukwata ekigo, ono yasinga okumanya omweso. Olympic negenda nebalamula, yo neeramula n'obukkiriza bwa Katonda. Soka weeramule nti ensi Mukama Katonda gye yanteekamu, nti ddala nkutte obukadde n'obuwumbi muganda wa Kasolo kyayogeddeko, nti ngenda mu nsi ze tuyita entukuvu, nti naye yange bwe basi ntukuvu.